Mwogedde wano baze sibera mu nyanja ne muga nti amagye kirabika agafiye naku zino galabika nago genyigidde kusanga bwe tuwaliwo okwogera ku nsobi olutalo ennyanja yonooneka mulimu sitiikazi abantu bakola kyerawa balya ssente abantu muyikirize twalyanole mumukisa abaze kujemuli naye kusaba wadde tuli mukungulaga tugaitira kakola gikyamu nasanga omwami kwetebwa Arafat Weso akutawulu ku maizi ngomwira amaya maru kulemerwa na mpeke nga mteko mlyato erero nyanga mkomera yakumanya ntabategi abantu banakasongola notwala vunanyizibwa kyakulondesere zo noleke tibabya mu parliament noyize ku kitundu ngololere kikwama ntwantu wetonda nokubenderiwo tezwangawo era abantu bane batitizi muno batini muno bali bagezera ku kutina mbako barasaba ensonga zino zifukiye ku mtadavu Ihuza joku mais kusabana leo. No, ngarumwe ubamwela yes. Oya zikawewe bana we. Enda kuza mwezi nga 17. Omwezi Leo ya kama mkini tuongera kalo muda mwenye mkola ndo kati wa bwana mwenye ano akiwa kwa kitu muda tufirwa okufa okwekisiru nga betulaba banansi abakuma dembe ate be bataba nansi nga batabayekera ennyanja eno yaffe bagitukuumira mu kugitegeeza naye bwe bamala akaseera ak'okugitereeza bennyini be beemaliramu ebyennyanja mu kusooka ffe twagasapootinga nnyo 100 ku 100 nga tusapootinga olw'omulimu gwe twali tulaba nti gujja kutuyamba era ne basooka ne bakola omulimu gwe gwali mulungi ebyennyanja ne bibeeramu naye obuzibu bwe twafuna nti ate bennyini abasooka bamala okutereza ennyanja ate bennyini ne bapromotinga ate envuba embi nedda ku mazzi kati nga bavuba obulungi tebakyafunamu yadde kantu nga nze ayogera nammwe nze mutabani wange yafa oyo gwe boogeddeku Kayebe Daniel jago twagawulanga nti gatayi gatambarakisi naye olwaleero amagye gayizire gafuukire magye twebuulyanga amagye nga tusobola gabona naye ekintu ekituluma gandi bayireeko amagye naye gatatumaala abantu baiswe olwaleero tetulina nakyakola nje nkuliire munimbaire mukazi mukozi naye olwaleero nikusiiba nenzala nensula mbone nebboyo ebyenzwaire lwaki abantu baiswe bakufa batyo galina okyogerwako omwami oyo okufa kyavudde ku musirikale oyo eyakuba amasasi wano abantu so twandibadde tusaba nti komandi y'ekijaasi yandibadde ekomandingibwa naye ng'ewuliriza abantu ba wansi naye obutawuliriza buli lutwogera ku nsobi tuziza musango waliwo nga balonda akakiiko kano naye ate mu kujja okunona amaato wano nga gakubye wano tusooka ku akakiiko ekitegeeza ffe tulinga kisiikirize tuliwo nga kisiikirize kwegamba tebakozesa bulungi bukiiko bwabwe bwe balonda ate nga baaliwo nga balonda era ne bakanya nakyo so bw'ojja n'onona amaato n'otwala nga tutubulizaako ngaffe abakulembeze ndaba nga nakyo obanga amenya ate amateeka gwekenyini abagikuuma ne bagyemaliramu ebyennyanja bandirese ne bakola ebyo bakola naye ate obulamu bw'abantu ne babuwaako ekitiibwa ekitonotono ajja gamaze ku mazzi naye teri nkyukakyuka era ne bwolaba buli kintu ekiriwo kyoyongera kwonooneka bwonoonesi n'olw'ensonga eyo nze mbadde nsaba amagye gave ku mazzi gagende
gakole emirimu emirala tusigaze marine police ng'amateeka bwe gali. Balongose ennyanja tukwebaza badesigninga ekifaananyi ky'ennyanja obulungi tebyennyanja mu ebiri n'amaato malungi bano Uganda bawonya mu kyokufa naddala akabenje k'ennyanja naye ekizibu ekiriwo nti kakati abasirikale bano abamu emirimu gyabwe egyabaleeta ku mazzi bagivaako ekifaananyi kirala kye bakuwanga bakola lipooti olwokuba nti bakola lipooti ze bakuteetera naye ekiri ku mazzi essaawa zino ennyanja Lake Kyoga buli nvuba embi yakomawo era essaawa zino wenjogerera amaato agavuba nga tegakwatibwako ge mangi ate bwe mugezaako okukyogerako olwo nalwo lutalo era essaawa zino tuli mu kutya okw'amaanyi omukulu aduumira Kyogo tugamba nti agenda kutuggalawo omwalo gaffe okuguggala olw'abantu baffe abazze bafa wano. Tugenda okuzzaako kwe kulaba butya bwe tuyinza okulaba nga poliisi etunnyonnyola kiki ekyabaddewo kiki ekyavuddeko omuntu ono okufa n'abantu abaluvu kosi soomu waliwo n'abalala bangi abazze bafa kubanga olabye wano abantu nga banteeka ku nninga ti abantu baffe abafudde ne bakubwa amasasi n'abalala bagudde mu nnyanja nga FPA batwalaganya tetufunangako ffe be basasula ate awalala tulaba babasasula lwaki ab'Nakasongola bafa tebabasasula ebyo byonna bimuku ebyo bitugenda okulaba. Nyuma lw'okufuna amawulire ago poliisi yasitukiddemu Bunnambiro omusango gw'envuba embi gwaguddwawo omubiri gw'omugenzi era nagwo baguggyeyo oba kyetuyita retrieving baguggyeyo mu nnyanja ate obwekebejja postmortem ekolebwa omusawo omukugu avudde mu ddwaliro ly'e Nakasongola Health Center 4 olumala okugwekebejja ate baguwadde ab'eŋŋanda bagende baguziike. Tukyanoonyereza bali ababiri abakwate bali mu kaduukulu kaffe e Nakasongola ku CPS okunoonyereza nga bwe kugenda mu maaso.